oludda olw'ebyekikugu mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala omulundi ogwokuna ogw'omuddiringanwa luganye okuwa olukiiko olw'abakansala endagaano cases eze yakola ne bakontrakita okukola enguudo mu kibuga Kampala ku buwanana bw'ensimbi. Olukiiko lw'abakansala entuula 3 eziyise lubadde lugugulana n'olukiiko olw'abakugu mu kitongole kino nga Tagali ava ku ndagaano KCCA ze yakola ne kampuni ezikola enguudo mu Kampala. Alipoota yakolebwa olukiiko olukulirwa omuloodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala olwa City Executive Committee yalaga nti buli kilomita y'oluguudo mu Kampala esaasanyizibwako ensimbi obuwumbi 15 ekintu ekyawuniikiriza ensi. N'olwaleero olukiiko lw'abakansala lwerutudde akulira oludda olw'ekikugu Dorothy Kisaka alwetabyemu kyokka bw'asabiddwa endagaano zino agaanidde ddala okuziwaayo ng'agamba nti yawandiikira Ssaabalungamya owa gavumenti mu by'amateeka okumwebuuzaako amulungamye nti wabula tannaba kumuddamu. With regard to the contracts, actually I find the submission by the Honorable Deputy Lord Mayor very supportive of what I would say. Because she says for 10 years, the Lord Mayor has never looked at a contract. I am a new ED. Why is there this history? The best way for me to be guided is by the government chief lawyer. I have no objection whatsoever. I want to support our institution to be effective using the structures which are there. And I want to ensure that we are working by the law. Doli Nyanjula amyuko omuloodi meya wa Kampala abulidde olukiiko lw'abakansala ti emyaka 11 egiyise Ssaalongo Erias Lukwago gy'abadde omuloodi w'ekibuga tewali kontrakita n'emu gye yali alabyeko kwe kuteeka ku nninga ab'ebyekikugu bannyonnyole biki bye bamukweka. For the last 2 years we have never had a look at any copy of the contract, and I've attentively listened to the submission made by the ET and Madame Doreen. Maybe to remind you, honourable colleagues, the ET is the accounting officer, and I think Honourable Mosh articulated section 19 quite well. And as the speaker has said, all the rest, the chairperson of the contracts committee is also under her supervision. She gives the final signature on who should be awarded with the contract. My question to her therefore is, ED as the accounting officer and as someone who signs or awards contracts plus the contracts committee, what would be the consequences of you sharing or tabling some copies of the contracts that have so far been awarded? Kalebu Mugisha akolanga director w'ebyamateeka mu kitongole ekya KCCA abulidde bakansala nti amateeka agakwata ku kukola endagaano gakugira okumala goleka byama ebiri mu ndagaano ezikoleddwa kubanga zikwata ku bulamu bw'abantu abali mu ndagaano ezo wamu n'ebyama byabwe. Honorable members, some of you might not be aware that the Public Procurement and Disposal of Public Assets Act 2003, Act 1 2003, under Section 47 subsection 2, clause A, provides that the procuring and disposing entity shall not disclose a bidder or any other person who is not involved in the preparation of the solicitation documents, the evaluation process, or the award decision, any information relating to that procurement. Who is not involved? Yes. Section 47, subsection 2, clause A. Wabula kino kitabudde omuloodi meya w'ekibuga Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago n'agamba nti kikolebwa mu bujoozi ekintu kyatagenda kukkiriza. And this money is born in the name of this city, in the name of the people of Kampala. The people I represent here, that I have no right to see what is there, and that giving me that document, it's prejudicial, it will affect the right. That is an insight to me, and we can't accept that. Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka Luutu Moses asabye ab'obuyinza bongere okumyumyula amateeka agakangavvula abantu abeesomye okubunyisa omuze ogw'omukwano ogw'ebikukujju n'okusingira ddala mu baana abato.
Omukungu Lutumu Moses bino abyogeredde mu lubiri lwa Kabaka bw'abadde ng'atikkula amakula ga Ssaabasajja okuva mu bantu ab'Abeene abavudde mu ggombolola ya Mutubeena Kampala Masekkati mu ssaza lya Kabaka Kyaddondo. Eddoboozi lyange ligamba nkyamaanyi gateekebwe ku bakulira amasomero kubanze nja kuwaayo omwana nga simanyi nkyono akolagana n'abantu abo gye ntutta omuki omwana. N'olwekyo singa essomero litegeerekeka Pulezidenti essomero bwe limala okutegeerekeka nti essomero Wabikookooma Primary School lirimu embeera eno likangavvulwe liwerebwe liggalibwe n'amalala galabire okwo. Abantu bano lwaki balumbye baana baffe abato yemmwe amasomero lwaki mubawa omwaganya? Lumunye Ronald ano akwasa amateeka mu bavubuka ku lukiiko lwa Kaggo era nga yakiikiridde Kaggo asabye abantu ba Buganda bongere amaanyi mu by'obulimi n'obulunzi bwe babanga baagala okwekulaakulanya. Kyaddondo ng'oggyeyo Kampala Masekkati waliwo era ebyalo nga Busukuma amagombola nga Busukuma n'Eggumi n'amalala agasobola okulima. Tutwongere okulima emmere kubanga abantu abayimirizaawo enteekateeka eno ey'amakula tulina kubanga ebintu bino biva mu nnimiro ze tukola ki bitulimye. N'olwekyo njagala kukubiriza bannaffe abayina abatono basobola okulimira bagezeeko okwongera okulima emmere kubanga ebintu bino tekirinaamu sitaani. Ne bw'ogamba nti ojja kudda mu lubiri wano ng'oleeta amakula emirundi 15 mu mwaka omulamba ng'oggyeeko ebbaluwa tusuubiza olumu tujja kulaba Kampala Masekkati mu Kamoyo Katikkiro oba Kyaddondo nga yeewandiise ng'esaba okudda wano ate ng'ereeta amakula nga si mwe muwandiise nti mugiwadde olunaku. Kawuma Male Henry omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala gombola ya Mutuba ena Kampala Masekkati avumiridde nnyo abantu ab'emitima egyekko abateekera omuliro emaali y'abasuubuzi mu Kampala. Akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kayisa abakulu mu ggye lya Uganda erya UPDF ku bigambibwa nti beegaanyi okubaako ne kye bamanyi ku muwagizi w'ekibiina ekya National Unity Platform Eric Mwesigwa alumiriza nti yatulugunyizibwa ebitongole by'ebyokwerinda nga baamuyisaako paasi ku mubiri gwe n'okumutulugunya mu ngeri endala embi eziringa ezo. Eggye lya UPDF lyategeezezza nti okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa nti bo bakizudde nga Eric Mwesigwa mu Nanuupu eyalabikiddwako ebiwundu ku mubiri byalumiriza nti byamutuusibwako babyakwerinda baagambye nti ono alimbira ddala era ne bamuwa amagezi nti agende mu kakiiko akalezika eddembe ly'obuntu oba poliisi wabeewo okunoonyereza okwannamaddala okukolebwa. Abakulu ne bategeeza nti tewali wa bitongole bya byakwerinda yatulugunya ono. Kitegerekese nti Eric Mwesigwa mu butongole atutte okwemulugunya kwe eri akakiiko akalina okulera eddembe ly'obuntu mu Uganda atera afuna obwenkanya ng'ayongera okulumiriza nti ab'ebyokwerinda be bamuwamba ne bamutuusaako obuvune obw'amaanyi ennyo wakati mu bulumi. Akulira akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ategeezezza laadiyo Kyabasa nti baagala bageraageranye ebyayogeddwa eggye lya UPDF n'ebya Eric Mwesigwa basobole okutuukira ddala ku kituufu. Nsuubira nti yazze ewaffe okufuna obwenkanya tusooka kunoonyereza ne tukuŋŋaanya obujulizi bwonna. Nsuubira nti gye bujja mu maaso eyo tujja kufuna ne medical report. Statement eyafulumiziddwa ab'amagye ndowooza is one of those we require to hear from them. Tujja kubayita kusinziira ku bujulizi ki mwami Eric bw'anaaba atuwadde. Eric yakoze kirungi nnyo n'agenda ku ofiisi n'aleeta okwemulugunya kwe ne bamuggyako statement. So kati eyo statement tujja gyetegereza gwe tujja okusinziira tulabe ani n'ani. Kyokka ye ayogerera eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulayigye bw'atuukiriddwa ku nsonga eno agambye nti baakugendayo baggyewo ye kyayisa obulimba nti obwamwesigwa ne banne. Eddembe ly'obuntu kali mu ssemateeka era kalina obuyinza obutuyita era kali katuyiseeko bati eddembe okutuyita era tujja kugenda kalina obuyinza obutuyita era kyetwavudde tumuwabula agendeyo ekira kubanga kusaidia ffe tukizudde nti atuwaayira atukonjera kati nitugamba agende mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kamunyereze. Eric Mwesigwa ono yalabikako gye buvuddeko mu nnaku eziyise nga yenna omubiri gwe gujjudde ebiwundu eby'amaanyi ng'alumiriza nti ab'ebyokwerinda be bamutuusaako ebiwundu ebyo nga bamuwamba ne bamubuzaawo okumala ennaku gye baasinzira okumutulugunya. Kinajjukirwa nti omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa azze alabula ebitongole by'ebyokwerinda nti obutakuba abantu abakwatiddwa yadde okubatulugunya wakati mu kubaggyako obujulizi ng'agamba nti ebikolwa
ng'ebyo bityoboola eddembe ly'obuntu wabula ab'oludda oluvuganya bazze balumiriza nti omukulu ebigambo bye tabiteeka mu nkola akoma ku kubyogerako bwogezi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango okuvugira ekidduka mu kibuga nga tosoose kufuna lussa okuva mu KCCA ng'ebyogerwako bye bidduka eby'olukale nga munnamateeka Jeremiah yamwanje bwannyonnyola. Omuntu yenna ayagala okuvugira taxi oba boda mu kivuga oba special alina okuwandikira KCCA n'emuwa olukusa okusinziira ku tteeka lya KCCA erikwasa amateeka n'obutebenkevu mu kibuga, era bw'avuga boda oba taxi oba special nga tafunye lukusa lwa KCCA oba permit asobola nga gumuse mu viiri okutanzibwa engasi ya mitwalo 4 oba kusibwa emyezi 2 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Entiisa ebuutikidde abasawo mu ddwaliro ekkulu Emityana bagudde ku mulambo gw'omwana omuwere eyakazaalibwa bagusanze mu kabuyonjo ey'eddwaliro. Kigambibwa nti omukyala atannamanyika yabadde agenze okuzaala kyokka nti bwe yawuliddemu embeera eyagala okugenda emmanju kwe kudduka emmanju omwana kyokka n'agwayo nti oluvannyuma ono n'adduka olw'okutya. Wabula abakyala ababadde bagenze mu kabuyonjo be balengedde omwana ono ne batemya ku basawo era abamu ku bakyala bataagadde kwatuukirizibwa mannya bategeeza nti entiisa gye baguddeko ebadde y'amaanyi nnyo. N'atambula n'agenda era baali mulonze era tebaali mutuzi. Masitula muno yali mulalu naye alinamu abaana b'abakulu abasajja abakulu naye nga Masitula yali mulalu. Omuzaale ng'afudde naye waliwo n'okukola bwoti n'osindika amasinga namulabye ng'akyama. Omwogezi wa disitulikiti ey'Emityana munnamawulire Godfrey Mayengo agambye nti poliisi ezze n'eggyayo omulambo guno ne gutwalibwa mu ddwaliro mu ggwanika ly'eddwaliro okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ekizuuliddwa kiraze nti omukyalo yazze mu ddwaliro ng'ali lubuto naye n'afunamu ndowooza obuzibuzibu n'agenda mu kabuyonjo kati eno ate gye yagenze n'avaamu olubuto. Kati mu kuvaamu olubuto omukyalo ndowooza yatidde nnyo n'asuulamu akaana ke mu kabuyonjo. Kati waliwo omukyalo mulala abadde azze okunywa eddagala ab'embuto bw'alabadde nga mugukyali mupya n'adduka n'ategeeza abasawo abadde ku mulimu okwo abakyali bali Continental abasawo abasitudde mangu ogenda mu ttoyi okulaba tuba waliwo aguddeyo banga kwe kutegeeza ku bakulu b'eddwaliro. Abakulu b'eddwaliro ne batudde ne bategeeza mangu ku poliisi eyimukiddemu mangu nejja bagenze okajjayo ng'akaana kafu naye nga abadde myezi 6. Mu mawulire ag'ebyemizannyo olukiiko oluteekateeka empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere lukakasizza nti ekisaawe ky'ewankulukuku kiri ku mutindo omulungi ddala okuzannyirwamu omupiira ogw'akamalirizo ogw'empaka z'amasaza Busiro bw'eneebanga ettunka ne Buddu. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu era olwaleero olukiiko oluteekateeka empaka zino nga lukulembeddwamu nnyini ntebe waalwo Sulaiman Ssejjengo n'olukiiko oluddukanya ekisaawe ky'ewankulukuku kusaako ab'ebyokwerinda n'abalala balambudde ekisaawe kino. Nnyini ntebe Sulaiman Ssejjengo agumizza abantu ba Kabaka nti ekisaawe kino kigenda kubamalawo era nga kyangu n'okutuukako mu by'entambula era bakoze enteekateeka eneesobozesa abantu bonna okulaba omupiira guno mu mirembe. Okuyingira mu mupiira guno omuntu asasula emitwalo 2.5 nga Buddu be bannantameggwa b'empaka ezaasembayo. Mu mbeera y'emu ekisaawe kino era kye kigenda okuzannyirwamu empaka z'ebika by'Abaganda ez'akamalirizo olugave bwe lunaaba luttunka n'endiga mu mupiira ogw'ebigere ate n'engeyenga ettunka n'emmamba gabunga mu mupiira ogw'okubaka nga 11 omwezi ogwokusatu. Ebyo nga bikyali awo Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Anita Among asuubizza okuzimba ekisaawe ky'omupiira ekiri ku mutindo mu disitulikiti ey'e Bukedya okusobola okututumula ebyemizannyo mu masomero agali mu disitulikiti eyo. Omusasi waffe Edith Naabagereka yabirina. Bino Sipiika wa Paalamenti abyogeredde mu nsinkano ey'okusiibula abayizi b'essomero lya Arms College okuva mu disitulikiti y'e Bukedya nga bano be bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka z'amasomero ga senior mu bawala eza Africa Schools Football Championship 2023 era nga zino z'abaana abali wansi w'emyaka 15 ng'era za kutandika ng'ennaku z'omwezi 17 olwezikomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwokubiri wali mu ggwanga lya
Tanzania mu kibuga Dar es Salaam. Abayizi bano ofisi ya speaker basibiridde entanda ya $50,000 atera ne basuubiza nga bakomyewo n'obuwanguzi yakubongera $20,000. Make AMUS College proud, make Bukedea proud, make Uganda proud. And when you do that, then you will become the stars of this country. I am putting up a football pitch for the schools. So you will have a football pitch that you will always go and do training. And as you go, we want sincerely wish you success and pray that God sees you through and promote our country. Musinkano yemu ne amyuka speaker wa parliament Right Honorable Thomas Tayebwa akubiriza abayizi abali mu masomero okubeera n'empisa okufuna emikwano egibazimba saako n'okwewala omukwano ogw'ebikukujju. You need to be focused. You need to be disciplined. You need to listen to your teachers. You need to read hard. The moment we become successful in future, we shall sleep. Kurashina na munana katonyeze munana CBS radio y'obujjajja nze Idi Nabagereka wano ku parliament. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Musawo Enjo Namigadde annyonnyola ku biviirako omuntu okufuna obulwadde obw'entunnunsi. Entunnunsi kye kimu n'okwewuba kw'omutima. Okwewuba kw'omutima kabonero akasobola okulaga omuntu nti alina obulwadde obw'amaanyi mu mubiri gwe. Entunnunsi zisobola okuva tugeze omutima nga gufunye obuzibu, oba omuntu yeekanze oba omutima gulwadde. Olubuto asobola okufuna entunnunsi. Ebiseera ebisinga entunnunsi ezo ziva ku hormones mpozi n'okuba nga obungi bw'omusaayi tebumumala. Omuntu omulala yenna asobola okufuna entunnunsi singa aba ne HB levels nga ziri wansi oba obungi bw'omusaayi bw'alina mu mubiri nga tebumumala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Akakiiko akalizika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kayisa abakulu mu magye ga Uganda aga UPDF bennyonnyoleko ku bigambibwa nti Munnayuganda omuwagizi w'ekibiina ekya National Unity Platform Eric Mwesigwa nti yatulugunyizibwa ebitongole by'ebyokwerinda naye ng'amagye gagamba nti ono alimba. Oludda olw'ebyekikugu mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala omulundi ogwokuna ogw'omuddiringanwa luganye okuwa olukiiko lw'abakansala endagaano cases ezeyakola ne bakontrakita okukola enguudo mu kibuga Kampala ku buwanana bw'ensimbi. Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka Omukungu Lutu Moses asabye ab'obuyinza bongere okumyumyula amateeka agakangavvula abantu abeesomye okubunyisa omuze omukyamu ogw'omukwano ogw'ebikukujju n'okusingira ddala mu baana abato. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.